tukusaba otuusize okwebaza kwaffe eri Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima omukolo guno ogw'ameefuga ga Buganda okubanga olunaku lwa Bulungi Bwansi ne gavumenti ez'ebitundu mu Buganda Ssaabasajja yasiima mu mwaka guno 2024 lukuzibwe mu ssaza lye lino ery'Ekyaggwe ku mbuga ya Mutuba 5 Nyenga. Tufuba okuteekateeka abavubuka okukola ennyo baleme kulowooza nti okufuna nga tebakoze kirina gye kibatwala. Tutuuza enkiiko eziwerako mu magombola ne ku ssaza okulaba nti abavubuka baffe ate bafuuka abakozi. Ebyemizannyo tubisoosowaza nga Kyaggwe. Te Kabaka n'ayongerako ti Kabaka afuga Obuganda ng'ayambibwako Katikkiro. Ffe bannakyaggwe n'abantu ba Kabaka tuli ba mukisa. Katikkiro Kabaka gwe yeerondera era amuyambako okulamula Obuganda yali wano naffe olwaleero. Awo nno nsaba twongeremu n'akaluulo tumwanirize mu ngeri egwanira Katikkiro wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Njagala okwebaza Obuganda olw'obulungi bw'ensi program gye mutaddewo okulaba nti obutonde bw'ensi ffe nga Abannakyaggwe nga tusobola obukuuma. Ekyokubiri, njagala okwebaza Buganda olw'obulamu okulaba nti tuli mu kuzimba eddwaliro lyaffe erigenda okuyamba Abannakyaggwe, Bannabuyukwe. So njagala okwebaza Buganda okusoosowaza obulamu. Ekyokusatu, njagala okwebaza Buganda olw'enguudo ze mukoze n'okulaba nti abantu b'e Kyaggwe, abantu b'e Buyukwe balaba nga basobola okulekawo obutonde bw'ensi nga basimba emiti. Njagala okwebaza Buganda naddala Ssaabasajja Kabaka okukkiriza gavumenti yaffe eya wakati okulaba nga tusobola okubeera nga tukozesa ettaka lyammwe nga wano we tuyimiridde wano oba we tutudde waliwo government institution eggombolola ly'Ennyenga litudde wano ku ttaka lya Kabaka. So twagala okwebaza Buganda. Bannange abavuddewo Ssekiboobo n'Oweekitiibwa Kawuki boogedde ebimu bye tuyiseemu. Kyokka Omutanda ayongera okutereera. Neebaza nnyo abakulu b'amasomero abaleese abayizi ate n'abazadde abaleese abaana abato. Era mwebale kutwaniriza na ssanyu wano Ennyenga mu Kyaggwe. Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda. Era Ssaabasajja musanyufu nti ne mu bbanga lino nga tannaddamu mirimu mu ngeri ntongole, emirimu gy'Obwakabaka gisigadde gitambula. Mu bitongole byonna, mu nteekateeka zonna, okweyonja okulongoosa mu bitundu gye tubeera tuba tukisiizeemu ensigo gye tusuubiramu ebibala. Ssaabasajja Kabaka yagamba nti
nti bulungi bwansi si kulonda bulonzi bucupa na kwera, naye tunyikize amakulu ag'okuzimba eggwanga eddamu naddala mu bavubuka n'abaana abato. Ebyafaayo somo kkulu. Nawandiikira ne minisita w'ebyenjigiriza ne mugamba nti nnyabo, ebyafaayo ebya buli kitundu byandisomeseddwa, kubanga bw'otamanya byafaayo okaluubirirwa okutegeera w'oli. Oluusi n'ebijja mu maaso bikugwira bugwizi. Abazungu bwe bajja kuno baasookera mu Bwakabaka bwa Buganda, era endagaano ze baakola enkulu ziri 3: 1894 ne Mwanga, 1900 Abaganda bagiyita endagaano y'olwenda. Olwo Daudi Chwanga yali ku Namulondo naye nga wa myaka 4, n'endagaano gye bayita ey'Ennamirembe oba eya Wankoko eya 55 Ssekabaka Muteesa II ng'ava mu buwaŋŋanguse. Era Buganda yayina enkolagana ne Bungereza, yeeyo eyakomezebwa nga 8 Okitoba. Ebbeeyi y'amasannyalaze tusaba ekendeere, abantu bataase obutono tufumbise amasannyalaze. Bane mu kyasa ekya21 n'okufumbisa enku nakyo nkola yadda nnyo, nkola yadda. Nga mbasaba okugatta abantu ba Kabaka mu biti mwe bajjira. Ssekiboobo si gwe osalawo nti Dr. Lulume Bayiga abeere wa DP. Newandibadde ennaku zino situmanyi bulungi DP ki kubanga tubawulira. Era si gwe osalawo Ssekiboobo nti Ssentebe Kanaabi abeere ndoza WFDC oba Nuupu. N'aba Nuupu balina obuntu bwabwe tuli ennaku zino. Si gwe osalawo ono omuntu asome eddiini eri oba ddiini eri oba amawanga ag'enjawulo. Bonna baana ba Kabaka, kasita baba nga bakugambye nti Kabaka ye kitaabwe. Era nze omuntu gwe nnyaniriza yoyo ategeera ensonga za Buganda Ssemasonga 5 nga Nankabirwa oli. Oyo Nankabirwa namumanya dda nga ffena tukyali bato. Era nasanga Nankabirwa ne mugamba ekyakujja mu busuubuzi ogende mu byobufuzi. Ebyobufuzi temuli ssente, ssente ziri mu busuubuzi, naye byeyaŋŋamba sijja bibagamba. Twagala omuntu ategeera ensonga za Buganda Ssemasonga 5, okutaasa Namulondo, okugabana obuyinza mu nkola eya federo, okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda, okukola obutaweera mwe muli ebyobulamu n'ebyenjigiriza, ate n'okubeera obumu. Ze Ssemasonga 5. Awo nno abantu mubagatte. Bwe munaabagatta nga Kabaka bwe yatugambye, omulaba ajja kubulwako waayita. Mwakawuliraako.